producer yakola kikusho yonna byolaba ku mpewo ne bapresenta bye boogera ebisinga yabeera emabega waabyo. Kye kino kye bagamba nti waliwo yabadde mu kazindaalo n'amugamba muvume omutwe. Yes, namugamba muvume omutwe. Mwongereko nti tategeera. That is the producer. Yebeera lolo ye. So ye mwami oyo yakola ekyo. Aha, that is the guy. Right now ayinza okulimba nti ye programs manager but he's still under the control. Era teri kigenda ku mpewo nga takimanyi because asobola noyimirira n'akugamba leero togenda kukola kasirye wazze totukudde bulungi. Obe saati edduga tojja kukola. Ekisegezo oluusi producer asobola okwogera ekintu nga si kirowoozo kye nga just producer yamugambye nti kati yogera kino. Very well. N'amugamba kola ekyo. Kati ne president olumu aba talina president olumu tasobola gaana kikola because aba akyayagala okumuteeka ku ki ku mpewo because bw'ojemera producer ayina lwaki ekujja ku mpewo n'otaddamu kukola. Okitegeera? So kati gwe mulimu gwa producer. But this man okuba yafuuka programs manager ate omutima gweyongera okuba omubi nti alumizza buli muntu. Okitegeera? Because kiruma kasirye kati olaba nze nina YouTube yange kwenkola ebyange ndina analyst nti bankyaza ku channel ezenjawulo nga bwokola kibo okimanyi n'enjogera n'ekiruma omwana atalina wadde ne ka YouTube naye nga gwe olwandirabe nga bamugoba ku mulimu nga gwe mission yo yakulaba nga omugobesa nga luwofuna omukisa ogwogera ne mukama we yo top boss asala olagono omwana ali nnyo tasobola kutegeera ngaba amugobesa mu mutima gw'okuba nti manager alaba shot ekyakola oba Justin ayagala bwagazi sheve okubanga yayina bias because bw'ogaana okumugondera okitegeera kati nze kyanjankanya ne because nagaana okukolera ku ntolize nga mugamba no boss if I'm the producer I must do this and this okitegeera toyina kundagira kyakola okitegeera nandeetako olugezigezi ne mugamba no you know what I'm quitting this job period. Kakati wekibanga kafuko ku company eyo akyaliwo era nga ne favor y'ababosi akyagirina ng'asobola okugobya omuntu kati abasigalayo bawa magezi ki option endala ebeere ki kubanga kati ninyo tufunye abantu bangi abafunye challenges Mawulire aga mainstream. Abamu asobola okusalawo n'afuluma ggwanga, abamu asobola okusalawo n'avaayo naye kyebuuzibwa kati gwe omwana oyinza muwa magezi kyave yafuluma eggwanga atandike YouTube channel ye akole kikubanga waliwo okudiscussinga omuntu naye nga ye baboosi bamutegeera mu ngeri emu oba nga abakolera bye baagala oba nga ayina akatiike. Olaba okujjako ng'alina bubeezi kati nti talina kufuluma kizimbe. Just nze ekintu kiri kimu mu byonna kati kangambe ekintu kimu. Had our show Morning Express naye wali ogiraba ng'era mu kyalo gye wali ogiraba nga y'amaanyi nnyo okitegeera. But that show was only one decoder. Golowooza lwaki twakolanga bwetu because we had love for work. But the moment you frustrate people ne batuuka okwetama nga buli omu afuluma ayimba linnya lyo okitegeera buli omu ng'akaaba amaziga nga buli gw'osanga mu kolida akaaba amaziga gamba kintu kimu kafukooyo okitegeera man otuuka ne weekyawa nti omuntu n'atuuka okujja ku mulimu nga tajja kukola talina love naye ng'ajja because ayina okujja. That's why the oba kyakola every time because byakola abatabitegeera omulimu gwo omutuufu gwali gwa producing alugamba not programming for the TV. Bakama abe bo babakiraba batya kubanga kyemmanyi buli muntu atandika business kati nnyo makwe buli muntu atandika business aba anoonya magoba. Singa omuntu ono ddala kituufu aba byakola TV bijawulako mu kifo ky'ogigattako lwaki baba mulekawo ne basigala nga bakola oba byakola ne bakama abo oluusi babyagala obanga nga oba tuwayiriza kati omanyi lwaki nkugamba no kankulage lwaki nkugamba bwembi okujjako nga toyina bwongamba nti sikati olaba by the time we nakolera anikati it had 4 sponsors and they were big sponsors for the show. Kati ekyo nkikubuulira but gende saa zino olabe kulayika kuliko omu okitegeera but remember that time the show was only on one platform. Gende olabe big deal yalina ba sponsor bameka
yaina Airtel and other sponsors shows on nazaini oba music taxi yaina Coca-Cola ne katotunyanga shows on okuva ku machanga okusanga keli nako sponsor osababu sabi katonda kitegeza byakola tabitegeera ate kati kasirye kino kibeera bwekiti nti kasirye tuyinza okubanga tukola omulimu gwegumu but kasirye olwokuba gwe tosobola oli incompetent naye nga you must show your presence nti okola nnyo okusinga nze okitegeera ngera oyagala nnyo okusubmitingira ku mirimu gye kati nga babuuza ani atakola olwokuba abakulu abannyo nti buli wamu obeera obalowooza okola nnyo kati Mako kati tusooke tunoonye ku solution tuvuddewo tutyawo kubanga ngamba tuvuddewo tutyawo ngamba kati ninyo Mako abantu abasoma amawulire era baga practice nga bamaze ebbanga nga bakomplaininga kwandi professionalism eri mawulire nze nedde esho oyo tuyina ebintu byetwawulirangako nga tetubimanyi nga tubiwulira buwulizi nekyatutuukako okw'omukulu n'atuuka mu ssaawa za shunga erina kuba ya 9 paka 11 n'atugamba mwategedde mumpe ku TV yange nina byenjagala okwogera nga kyegenda maaso ate ng'ali siriasi era TV ye neemuweebwa naye nze nekola decision neŋŋamba owaayi sijja bisobola bino sijja kuddayo naye eriyo omwana ajja okusigala ngaddanga akola kikati solution eri kikwabo aba baagala omulimu gusigale nga gutambula guli professional naye ng'ate aba bakulembera si kye baliko nze kyenjagala kiri kimu njagala nanyini TV mwami Kini Kaliisa asooka awe right abaana banaawulirize ku konsani zaabwe okitegeera because bo bana abaana babasalawo ne babanyigira eno wansi nga n'omukulu tategedde eddala ekituufu ekigenda mu maaso because ne kuba kaluluka mu mugongo ne basimba waawo ne babuuza bameka abavotinga kafuko oyinza okulanga ku bonna abali ku kizimbe tekuli amuvotinga n'abamu mikwano gye okitegeera kati nze kyenjagala si kirungi kugobya muntu okitegeera era tewali badde essanyu nnyo omuntu kumugobya omuntu yali sanya atambule nga bwe nagenda oba keezi bwe yakola ki bwe yagenda ebibye n'akola ki emirimu gye ate omuntu yali sanya nnyo n'aba ne mukama we nga ne bwe nadda okitegeera ne bwe nkusanga nga sinvudde mu byamawulire bino nga tubadde tulina gye tutambula oba mu bbala nja kugamba nti boosi wange ogamba otya dani okuba ne mukama wo nga ne w'omusanga mu bbala oyo oyagala mukuba cupa oba oyagala mupangira bayaayo bamuyiseemu ki eŋŋuumi kati omusajja watuuse omusajja akulyetinze kye bayita enemite wonna Mako in case nga ne boss tagenda kuwuliriza bantu bano basaze magezi ki tuzonga tetunava ku nsonga eno okweyongera kati basikiza okutambula mubafune visa babombe kasiri gambye otya wanji ako tewali kirala ekituufu kiri nti nga kezi gundi nga Mako bagamba ekintu kiri kimu kyokka nga bw'omanyi nti abannayuganda abasinga mu Uganda percentage esinga tetuli serious gwe munnamawulire awoza okukyusa ky'okyusa noonya kati ekigatta ku famire yo kubanga ekituufu kiri nti mu Uganda n'obwona okola ku TV ng'olina amagezi ng'oli professional kigenda kutwalira emyaka 10 okutegeera nti mbutuufu omulimu gwe nalonda guyinza obutasawa kubeezaawo famire yange. Secondly, abantu abamu tunoonya emirimu ku zi TV ezo nga tetumanyi birooto by'abagagga lwaki yakola TV. Waliwo abantu abakola TV ng'abbye ssente ng'akubye ssente from nowhere n'anoonya waazikweka naga kaakole TV. Ne bannange ani ayogedde ekintu ekyo enda maaso ako bini nze nina bwe bagagga bemmanyi yafuna ddiiru yakuyingiza mpeke zino eza AIDS bazita batya HIV ARVs ng'ayingiza ARVs n'akuba ddiiru n'akuwa ebipande bya gavumenti eri mu buyinza n'afuna ssente n'akola TV. Why? Soko tudino. Kaize komawo mu kinene sebo. Anko Bini ogamba eno TV eri ebbunga. Ngoyisiza ku mazzi. TV eri ntinda. Asembedde. Williams yasimbye edempereza yammwe mugende mu maaso. Abantu abamu babba ssente ne bajja ne bakola zi TV. Gwe n'ogenda ng'ovudde n'ojja n'empapula zo osomya amawulire
ng'ofuba okutuukiriza ebirooto by'omuntu gye yaterekamu ssente ze n'amala omulala n'agamba kankole TV mbereko ne TV nkompitinge ne gundi n'oli akola atya TV nga nze njirina omulala n'agamba kankole TV nkwanireko tumanyizi TV nga abagagga beebaka ku baana ku makya n'olweggulo PD n'amwebakako manager n'amwebakako director n'amwebakako nga bo kwe kunyumirwa kwabwe nga bo TV bagikola kwebaka ku bantu bannaabwe. Yes, oli namugamba kati kola TV tuyisengawo information oba y'ekibiina bwe kiti tukolenga bwe tutyo kati oba yisawo TV nga ebintu byaffe binaayitanga okwo nga batudde eri mu bbaala. Kati kitegeeza kinnyonnyola kino ekyokuba nti gwosobola obbanga olabanga etakola magoba naye nga nnyiniyo amagoba agakolera mu kwebaka ku bantu banne n'okuyisaawo ebibyo ebirala. Okwonoonye ekirooto ky'omunannyini TV lwaki yakola TV omugagga. Nze nkugambye ekyantamya TV ze Uganda ozikwako ne media wabeeranga ku leediyo ng'omaze okukola kalisaaki k'ogenda okuwa abantu ku makya program y'okumakya omugagga najja laga abo tokyogerako ofa lwaki toyogera bwoti ng'omugagga katugeze ng'omuntu ayinza okujja omwana batambula bagenda ku ssomero ne bagwa mu mwala nga KCCA yakoze omwala neetaguteekako obutimba neetakola ki n'ojja n'ogamba KCCA ne yunula bwe mba mukoze amakubo nga mukoze emyala gino mugiteekeko obutimba because Uganda abaana abagenda ku ssomero bazadde batono nnyo abalina ssente ezipangisa bbaasi ezisasula bbaasi ku masomero zino n'abaana batambuza bigere gwe omugagga najja nagamba lwaki oyogera ku gavumenti lwaki oyogedde ekyo toyinza kugamba nti oba abazadde be balagajjavu kati kwegamba gwe n'obeera mu kunoonya onoonya ebirooto otuukiriza ebirooto by'abagagga gwe ng'ekyo kyakulema otuukiriza gwe wenna afuba okukola ekintu ekirungi mu media za Uganda togenda kifunamu tekigenda kubaawo gwe n'oba ogamba nti otangaza omulimu abaana badde ebbali bakole channel ezaabwe oba naawe ogenda kukola kamako bagambe bavune visa babombe tunaasigaza abamawulire gwe n'oba onookola kati abamawulire mu Uganda mulina omugaso nga basobola bakubira emiggo ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna kiddemu awo abamawulire mu Uganda mulinamu omugaso nga basobola gavumenti oba amagye ne gabakubira emiggo ku kakiiko k'ensi yonna ak'eddembe ly'obuntu webale nnyo bbini kankuwa obugalo neyanza mami Dodo wange mami Kajumba Dodo neyanza ebirabo byange kakati kembabuulira ekintu kino n'onogamba nti abaana bakole YouTube channel biki ansi egenda sigala bwe weebuuze mu bulamu bwo UCC lwaki erindo giroopera nti omuntu asobola okuyimirira ku TV n'agamba abantu abo baffe bannannyini TV oŋŋamba otya nti basobola okubeera ku TV nga balaba pulezidenti abwe n'agamba omuntu ono bwati ne mutamuwa wadde ekibonezo wadde okuvaayo okwetonda programu za TV ziba ne producer n'agamba njagala ddire mu case yes programu ziba ne producer kitegeeza producer bagenda okukola ebintu nga babiseemu TV byeyagala mulekerawo n'okunenya bapulezidenti abamu lwaki boogedde ekyo oluusi bagenda okwogera nga producer yamugambye yogere ekyo kubanga singa abatamugambye anenyezebwa ne TV neyeetonda naye olaba ku makya n'akola kino naye olweggulo n'akola so ebintu byonna bye mulimu bwokusala just wasting time ng'abavubuka Uganda kyeyina ekimu kyesinga okuba nakyo wasting time Uganda mulina obulamu bwe mulowooza nti mukola ku TV onoyinayo akamotoka yo neka 5 ku 10 n'okazimbako obuyumba akayumba ka bisenge bina noga nti life eweddeyo naye nga ku mulimu gy'okola n'oba olwala okumala emyezi 3 tukusondera busondezi Uncle Bini naye comment oziraba omwana agambye nze baasaba ennyamuka nembyesonyiwa nze ndina bemanyi ba president e Uganda afuna emitwalo 15 ku TV emitwalo emeka mitwalo 15 ate nga najjo gimala emyezi 9 nga tezituuse data wange wa wiki Uncle Bini conversation yeno wogimalidde n'enjivaako ne nga tugende ku kirala woogambidde nti bannamawulire temuyina mugaso laba bakubira embooko ku UN mulamu ati omulala guwedde guno bannamawulire bave mu ggwanga oba banoonye emirimu emirala kubanga omulimu gwammwe Uncle Bini official agambye embooko webe bakubira ku embooko webe bavugirako ku kitongole kya UN kati kitegeeza mmwe ogenda kuloopawa
Era mu buufu obwo wensinzidde n'enziriza Keizi shoye ennemeredde. Iyi ng'oli mutiitiizi sheekulemerera. Va matatu muzeeyi komawo oddukanye TV yo. So ate kubanga nobono polisi ne wene kuba emigono ga sigena kuddamu kukwata mawulire ga polisi biki abakozi beeguye emirimu 99.03 ku buli 100 e Uganda. Boss akweguyamu ba 07. Sebo nze sirimu abanko bini sebo mmanyi. Gwe bwoba omanyi nti okola ku TV ya muntu gwasinga okweguya mukama okusinga mukama okweguya naye nga service gy'omuwa nene nnyo TV ibye zatukolera TV tezina zatukolera TV ngoziwa sebo fe twatingo twabirangana kibuzo kirungi ekyo Keizi kyamwasiza kakutemu Keizi kine ekintu byoga nagamba muya bi panonira singa iririra nga tetwaliwo ani yandimwogeddeko Brian wako wali naye muganda wanga screen recording abuli screen recordings ani suffocated Keizi answer yet Keizi embozi naye katikwere balance Keizi abuuziza yagala muddamu TV tezirina kye zaatukolera obuzibu tetubulina ku TV obuzibu tulina kuba sirusiru abatumba tuutu abatukozesa febe tulinako obuzibu because TV teina buzibu era TV ye kuwa platform no shining and okola byoyagala naye banno bebawa emirimu ate bo ne babeera ba boss bo ze sogera na kugagana nyini TV njogera ku banno bebawa emirimu nenga babakama bange ba my immediate supervisors be nina kale tukize ako bini katini nyo mako kakati tukize mu jeno tuvunga tuvudde ku kyokuba mukama wa asobola okubanga yakuyisa bubi kino na kino naye kakati gwenga gwe TV ina kye yakolera kyoyinza okugabanako n'abo abalala at least ebirala biba biganye bajje ekyo anti TV kyenyinza okugamba kye yankolera yampa exposure okulabika mu ensi Uganda ne mummanya yampa omukisa okexercising talent yange but era nange yagenda okumpa omukisa nga netegesa ate era nga ndi talented because if I was not talented era gwali badde tegukola ki tegubeerawo but nange nali talented okola ki okukozesa omukisa ogwo gwe yambanga TV ate bino ebizibu byetwogerako kati ekitegeeza oli waabanga talent agyewulira asobola oyitirayo oko n'akwakkulayo ekyo kyakwakudde n'alyoka dde eno mbanka oba asigale n'akola ebibye story gye mulimu eyo bagiyita nambi yasooka ku nsi yajja n'obulo naddayo nno n'obulo bwe nga bwerabidde mu ggulu n'asanga kayiikuuzi bino ebyokuyomba ne bakozi banno jasi ebyo yomba na munaku munno mufuna mpola munno bwe mugabana musibe munno olw'okuba ye RP omunaku munno oyo gwogamba nti ndakukuba ekikono ku mulimu asobola okugaana bosi n'agamba nti omwezi guno towa abakozi mirimu towa abakozi musaala UCC gaba license ewa media license yali ekutteko obudde negamba naye media zino katutandika okubega abakozi abakolera mu media muno bayisibwa bulungi okimanyi ne bw'obala TV esasula e Kampala teziwera nnya NSF tezijuwa kawali abuuzizza TV eyina kye yali etukoledde oba eyina kye yali ekoledde TV si yenkola nze akola TV lwaki abantu basinga kunyumirwa puroguramu nga kuliko presenter TV ogitegeera presenter alina kuba mulungi gwe kwankubuuze bwe bakubuuza ngo bini TV yo wetabaho nga presenter gyali ewuwe mu ruumu yo oba mu fumbiro lye ne talent ye ng'agenda ku TikTok ng'agenda ku YouTube mbulirako omalako emyezi emeka TV ye yakoze mbuuza kambuuze
Kasirye. Nedda. Wanji? Oyina emyaka egisukka 3. Okanise nnolowooza. Walabako Kafeero emirundi emeka nga bamukyaziza ku TV emukuba video ze ku TV. Oluyimba lwa Kafeero bamuyise ku TV bakuba oluyimba lwa Kafeero. Oba basudde. Active career ya Kafeero saagirabako. Weebale nnyo. Gundi bamukyaza emirundi emeka ku TV. Active career ye saagirabako. Gundi kati akatwogere kwaliwo. Maddox Sematimba bamukyaza emirundi emeka ku TV. Okulaba ku interview ya Maddox nagiraba ku YouTube ya Ibra K. Bw'ogenda ku mukolo ng'ogenze ku mbaga ku luyimba lwa Maddox n'oluyimba lwa Gravity omutuju lwali basooka oteeka mu music oteeka ku mukolo basooka okuba ku mukolo. We nakolerako ku sound nga tugezesana Namagembe sound obeeteredde. Kati ebyogamba TV ebikola presenter wewenga nnyo ekitiibwa kubanga baba tali mulungi TV temunoonya kyovula bekozesa interview n'ereka ababi. Uncle Bean. Bini kankubuuze kati omanyizi kanjagala nfuuko wa Mawulire mumusobole okubanga mugenda maaso ne lw'omushana. Neyanza nnyo Madam Daphne Watagi neyanza eki. Njagala kubuuza kubanga Mako lwaki ndeese Mako mu kinene wano. Mako musajja wange mukozi munnange bwe twatandika ekintu naye avuddeyo leero ku mutimbagano n'agenda n'alabula abakozi banne n'abagamba mwetereeze ate ensonga egenda mu maaso. Ekibuuzo kiri nti bagamba ogambye TV yeetaaga nnyo presenter naye ku TV batugamba tewali atali replaceable. Kyogera ki okuva ewabawaani bwe bazzaawo kankubireko kitono kawale kankutemu Kawalya muddamu kubanga taliiwo ate tunaddamu muzimu. Ono munnamawulire Kawalya. Nze olunaku lwe natandika okubanga nfuna empalana ne makula nga nkyakola ku Soroti. Nga mmanja ebintu byange ne banteekako empalana wuliriza nga mmanja ebintu byange be banzibako ebyali eby'omu nnyumba. Makula n'agenda n'ateekamu Pastor Bujingo ebigambo ebisobola okungobesa. Pastor Bujingo twali mu meeting najja na meeting ya jeno n'agamba gwe Bini nsobola okukugoba nga batandika ebintu ebitaliyo nsobola okukugoba nkuweyo n'emyezi 2 nkugobe nkuweyo emyezi 2 n'agamba eyo program gy'okola ya fast nsobola okuzimba omulala n'addawo ng'akusinga n'okusinga nkugobe nkuwe emyezi 2 konze mukama wange kyoyagala ky'oba okola kumba agenda okungoba nga nze mutima neegoba dda namugamba ebigambo bino okumenya kwangu okuzimba kuzibu kyovola baba wanyondo bwa kooti ennyumba basobola gimenya mu lunaku lumu nga wagizimbira mu myezi 10 oba mwaka 10 sirunaku teri kyamagezi kitwalira ddakiika ntini nnyo nga bagikubye empagi ensonda ng'esse tewaliyo kintu kinene kirungi kiddizikawo yensonga lwaki Yesu bwe yazibula abantu amaaso n'okuzuukiza abafu right now ne bapasita abaliwo babafaaza baani tewali yali azuukiza mufu. Okay. Ekyo tukitegedde. Selector William kayogereko because Selector William kumpi abadde oyagala beere bubeezi kati wendi mpuliriza basse program gye musambo yawe. Obwedda ku oli kasi obwedda awuliriza Selector obwedda awuliriza obwedda mulaba. Kati Selector William fenna abali wano okisinga ku experience n'emyaka tokyabala ndowooza. Kati njagala manya nga mwe bakama baffe omukozi nga Mako olaba obutakkaanya abuteekinga on genda olabe ku Twitter ya Mako olabe what's happening n'abamu ku ffe abasobola okwogera naye nga netugamba why kasitandi America mbaddeko kuno ku programu y'abakulu bano n'empuliriza ensonga zonna Keizi bwampita bwendikira yinga nga Keizi engeri gyali mu America ayinza okuba aliraanye Biden ayinza okunsubizawo ebyamaanyi kankwate kambagambeyo ekintu kimu mu bbanga lye mmaze mu muzannyo ogwo kyenjize era kyensaba naffe abali kuno tuwulirize
mubifeeko nnyo. Ensonga ezimu muzoogeddeko. Ekisooka kikaanya nakyo. Buli ayali akoze media house yonna bw'aba alina okunya kwonna. Bw'aba tasobola kutuukirira nannyini platforms zino nnungi. Mako owulidde? Naye tosumbuwa muno. Keyiza ebintu ebyo nakuwa n'akakadde ku maziika ga maama wo. Owaaye mukakime. Naye owaaye William wasinga TV ezimu ze twali tukolera bwafiirwanga nga bateeka bbaluwa mu bbaasa mbutukwani tuli wamu naawe. Ne selector submission ye muleka agikole. Ensonga ne mbawa kiri nti buli muntu yenna bw'oba tosobola kutuukirira nannyini discussion eno buli muntu agirondamu bubwe. Batono abasobola okulondamu ensonga. Era nga bwe mpulidde oluvannyuma Kawalya ng'abuuzizza ebibuuzo ne Kasirye. Amako n'agamba nafuna exposure ako tebajja kalondamu. Bajja kulondamu abaana abaafuna chansi ne TV nefuna chansi okubaawo relationship bonna okukola ebiseera ebyo abazze ku TikTok ne bakola ki ne bakuba station. Naye nyina kye mbali njagala obbagamba ffenna tuyige nga nze nkirabye emyaka 15 omuzannyo gubeera bwe guti. Ebirowoozo byonna by'owulira ebifulumira mu programs manager mu producer biva eri Kabwejungira. Era ebiseera olaba Mako nze okay mu butono nnyo bwenkozeeko kyemmanyi roles zino tugenda ne tuzitabula. Producer talina right egoba presenter. Naye Wulisi kafuka omumanyi era wakolako naye akabanga akatono ku Next Media ke wamala buli kyenjogerako okimanyi. Okimanyi nti n'ebitamukwata kabiyingiramu n'abyovaluolinga okulaga okunafuyo okulaga nti gwe tomanyi. Nze kyemmanyi nti producer era nzijukira walingawo mu management meetings ezimu ezo manyi tulina ze NDA oyinza kwogera bintu bimu naye nze nalwaniriranga nnyo ekintu ky'okuba nti tutereeze rather than okumenyawo. Okiraba baproducer abasinga nga ajja nagamba oyo presenter njagala bampa omulala biki naye nga ntuula ne mubuuza kiki ku presenter oyo kyotayagala. Titalina bina kati wali olabeko kano producer bakalekaleko TV omanyi okuba TV nga gwe PD ng'ate gwe program gwe presenter ng'oli PD. Eza anti YouTube channel. Tobola YouTube channel zikola nnyo. Kuba gwe yesalirawo ekyokola. Ate YouTube channel sebo TV nga PD ye presenter. Gwe tokimanyi nti kyogala gwe tokimanyi nti Senkuuga ye PD wa Soroti. Bini eyo si TikTok ogundi yange wano. Wanze presenter nze producer. Gwe wali tokimanyi nti PD wa Baba ye Nurdin Ntege. Ezo zensobi zensanga mu Mawulire zezo zenjogerako professionalism okumanya ebifo kuba kati PD obeera present obeera conflicted obeera olowooza gwasinga gwategerera present abalala sobola show ngezo tezikwatayo osanga buklipu nga bubiri bwe butambula online kuba presenter ate nga gwe PD oli conflicted olowooza gwategeera ennyo mu management ate gwategeera ennyo ne kumpewo. In other words, goyagala kubeera star. Naye ate tonnasalawo kuba oyagala ne ssente eza manager. Gwe mululu. Kyobola nti producer atuuka n'atandika okwefuula nti ye yalina osala. Abantu b'ogamba bali mu mbeera ki? They are depressed. N'abamu tebamanyi na ssente ze bagenda funa. Tebamanyi.
because emisala gyabwe gyonna bagenda gisala obadde okola olunaku lulamba nga bakutadde ogenda kola lunaku lumu kati ki ekiddako. They are depressed. Naye nga lwaki babeera depressed because of one person? Between me and you guys okimanyi Kafuko kye yakola Dani Mukisa naye nga yali closed friend we bwat namukuba namufulumya ekizimbe ate n'amala nadderi n'amweyogerezaako ebyekisiru nga baava bonna eri. When I started working with Dani Mukisa n'atandika oteekawo conflict resolution n'amuteekamu ebigambo ng'alaba omutima gumuzimba ne YouTube gye nakola n'emuluma n'atandika ogyogerera ebigambo. Ate nga temwali mu digitalization. Omuntu ow'ekikula bwe kityo mbasa nze obuzibu bwange nze simanyi kwekwekereza mba sikwagala ate bwe mba nkwagala oba kyali wange n'ekibi nnyo. Kafuko yakwira bosi waffe n'amugamba nti abakozi bo baggwera wange mbaba omulimu eyo firimu oba kituufu nga sanyuke. Omanyi famire mmeka ezirya ku Wakko? Omanyi abantu bameka abalya ku Wakko oba abalya ku Aliya oba ku Tracy? Omanyi abantu bameka? Ne n'olwana munno. Omanyi abantu bameka abalya ku Zahara? Ekwe n'obeerawo n'olwana ne Zahara bamulwana mu bintu ebyesiti ate teyamupa n'ajjako show ye ya music kumpewo akyakuba lunch time request. eyo shote yayina byonna byakola bya kito teyayina sponsor. zonna eziriko zirina sponsor. Anti kyeŋŋamba okugijjako lwaki bagijjako ate nga yayina sponsor. Anti ateekawo embeera n'akunafuya n'agamba gwe music gw'okuba tomutegeera obeera mu mapiano. Si standard ya Sanyuka. Yakuteekamu ebibwa ebibyo. That man is very bad, is a evil man. N'ate n'ekirala bannamawulire temuli united oba bapresenter temuli united nammwe bennyini. ne Manchester tekyali united enna we tuli. olaba bw'ojja kati ng'eyo case gyali n'olaba zi daily shows ezo daily show bakimo baani ba Trevor Noah bakola ku daily shows bali united nti omu bw'afuna ekizibu ng'ekyo ndi producer akunyiga bano bonna bajja ne beegatta ne balwanirira presenter omu ku show endala ku TV endala naye Uganda tendabye nti ne bapresenter bennyini tebali united beewalana beekuba. Anti kati nekezi tujje tumulwanirire tubalwanirire bawakko nekezi nasazeewo tubalwanire because fete tukiyayina kye tuweegulya. Ate Wakko olaba bapresenta b'e Uganda naddala bakola ku TV abo balaba nawe olumu obasaasiramu oba yemuzudde bwe tutuuka ku mirimu gy'abagagga bano balina ebintu oba balina malogo gaabwe bwe batwambaza ne tusiriwala obeera ku TV nga tokyategeera ogamba omwana bannenge wano batujooga tukolewo kibwe tuti ndeka munnange nkolerera abaana bange falulu valulu. Anti omugagga ye nsonyi okusalamu omugagga yasoma ekintu kiri Williams yakyogereko naye teyakireese nga bwe nkirowooza. Abagagga abo basoma ekintu kye bayita divide and rule. Akakodyo kakadde nnyo kaluddewo ati kakyakola. Ye omugagga bw'atuula waggulu n'abayawulayawulamu bw'ati aba asobola okubafuga obulungi okusinga nga muli wamu. Ekintu ekyo kitakitegeera tukyafuna nnyo ebizibu bwe biti. Kuba bw'ogenda n'ogaa nti egundi atuleetedde obuzibu ku ttiimu ng'omugagga adda waggulu ng'amuwaana. Kati bw'amuwaana mwaba abavuddeko. So kiraba balina ka divide and rule ke batunula eno wansi ffe ne twekuba ne tulemerera okuba n'eddoboozi erimu okuyimirira okugaanya ebintu ebimu okubeerawo
ebintu ebituleetera obuzibu. Nze nalikaawo presenter lwakuba avudde okwogera n'omugagga ye ne yeefuga time ku mpewo n'agamba eno time yange teri asobola gijjawo. Kati gojja noga nti bannaye kyanditukoledde okumuvinga sheno okugizza wali ye oli abaganze nayogera n'omugagga n'aŋŋamba eno time yange. Kati oyo mu buli ngeri oba togenda kuddamu kukolagana naye okuzimba ekintu kyammwe nga bapresenta okweyawulayawulamu kwe kusanga nti omuntu agenda n'alinyirira omuntu omu buli omu n'afa ku kikye n'atamanya nti enkya bajja wuwo. Smith yoyogera ki? Smith nawe oli producer, oli station manager ku Celebrity Jazz. Ne ku BS yali former manager. Oyo mwana yamulangidde dda nti alina omutima omubi. Yo. Smith mwali abaana. Smith mpe ebyange tirayika nange oli eyo onyogerako nga siriiyo kati binkuba embitegeere. Bweru Smith ogira olutwe baako nekyoyogera kuvumye jangu olwane. Nze nakulwanyisaamu nange nenkugobesa nenkulemesa omulimu. Bali abaana bano matuka nobesokola obuti olwateeka naye ng'ekisinga mu byonna ze kyengaba bannamawulire awo ntera okwogera nabo mufune ekintu ekirala kye mukola. naye nga musajja wangere bikusoni waali ababuuzaako omuyimbi yasinga amaanyi mu Uganda omutale Vicson Lala. Ebisigadde tujja kulaba inshallah. naye kambuze mu makoni Vicson asooka abuze ku bantu mu luzungu. Olumerika bane mugamba muti abakabi tekiriwo ng'abasajja bamaanyi bokawe bali wano nsaanidde bagamba bakama baabwe babakulu batta. Abayimbi abo bale Vicson batankalanyiza bapresenta. Ulira blood ekisawo ekiri tugenda mu ggulu sikulwabikola naye kubanga twakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Amina musumba. Naye nga mugamba mutya bannange ngansanyusa nnyo okulabako Kezi bannange. Muganda wange nakubiddeko ejjo ndaba wano Deshi, ndaba Ulirizi, ndaba One Kings, bannaye mwena MC Anko, mwena mani big up to man, mwebale emirimu emirungi gye mukoledde eggwanga. Tweyanzanyi nange nkweyanza byonna byonkolera Mukama. Amiina taata mwebale. Oli musajja wange. Nange sina kyempoza taata naawe obadde kyali wakabi maani naawe watubeererawo wano nno nga watushinga gospel. Mpola naye nga bantu tebamanyi. Baagala pushinga KDD. Buli omu agwana omukisa ssebu. Katonda yabawa ekyo. Omanyi Katonda talina muntu gw'ateeka mu position nga kuba mulimu Katonda bw'akuwa responsibility. Oba olina okukola omulimu Mukama gw'akukola. Abamawulire twandikereezezzaamu tutya.